Katwewombeke. Mukama Katonda omulungi, kwebaza okuba nti otuleese wano ng'abooluganda ng'ab'emikwano. Tuŋŋaana okusinza n'okugulumiza erinnya lyo. Tukwebaza olw'ebirungi by'okoze mu bulamu bwaffe, tukwebaza olw'abasumba b'otadde mu masekkati gaffe, era tukusaba Mukama omusumba Kasibante, leero obubaka bw'atwetikkidde, Mukama omukozese bubeere bwa mugaso gye tuli. Omuteekeko omwoyo wo ng'akusaako. Tuleeta bannaffe abatasobodde kutwegattako mu kaseera kano nga bali mu nteekateeka okutwegattako, tubaleeta mu mikono gyo, tubaleeta mu maaso go, Mukama baluŋŋamye. Tusaba omwoyo wo akke wakati mu masekkati gaffe nga tugenda okukusinza. Ku bwa Yesu Kristo tusabye. Amen. Katutandike okusinza n'oluyimba lwaffe olutandika okusaba kw'olwaleero. Mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Ekisa kibeere gye tuli n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Abaagalwa ennyo, tukuŋŋaanye wano mu maaso ga Katonda Ayinza byonna ne mu maaso g'ekibiina kyonna eky'omu ggulu, okwewaayo eri Katonda nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Okusinza kwaffe n'okutendereza kwaffe era n'okwebaza kwaffe, okwatula ebyonoono byaffe, okusaba ku lwaffe ne ku lw'abalala, tulyoke tweyongere okumanyira ddala mu mazima obukulu bw'okwagala kwa Katonda, era twolese ebibala by'ekisa kye mu bulamu bwaffe, era tusabe ku lw'abalala ebyo ebyetaagibwa ku lw'obulungi bwabwe. Kale tufukamire nga tujjukira Katonda ali naffe kaakano. Ffenna awamu, Ayi Kitaffe Ayinza byonna, era ow'ekisa ekingi,
tukyama okuva mu makubo ng'endiga bwe ziwula. Tugoberera nnyo okulowooza n'okwegomba eby'emitima gyaffe, tugaana okuwulira amateeka ge amatukuvu, tuleka ebitugwanira okukola era tukola ebitatugwanira kukola, so nga n'obulamu tebuli mu ffe. Naye ggwe, Ayi Mukama, otuddiremu ffe abanaku abalina ebibi, obasaasira abakwabwe, obazza ababoneredde nga bwe wasuubiza abantu bonna obwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ayi Kitaffe ow'ekisa ekingi, era otubeere ku bwoyo okutandula leero okwegendereza nga tukutya ggwe, nga tukka tukola eby'obutuukirivu, erinnya ly'ettukuvu litenderezebwe. Amiina. Mukama ayinza byonna era ow'ekisa ekingi abasaasire mmwe, abasonyiwe ebibi byammwe byonna, abawe ebbanga okulongoosa obulamu bwammwe era abawe ekisa n'essanyu eby'omwoyo omutukuvu. Amiina. Ffenna awamu essaala ya Mukama waffe gye yatuyigiriza. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bw'obujje, ebyoyagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya leero, otusonyiwe okwonoona kwaffe nga ffe tusonyiwa abatwonoona, totwala mu kukemebwa, naye otulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Mukama, otwasamye emimwa gyaffe, akamwa kaffe ne kaleka kwogera amatendo go. Ayi Mukama, yangu okutulokola. Ayi Mukama, yangu Ayi Mukama, yangu okutubeera. Ekitiibwa kibe eri Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu, nga bwe kyali mu bubereberye, kaakano, bwe kiriba, emirembe n'emirembe. Emirembe n'emirembe. Amiina. Mutendereze Mukama. erinnya lya Mukama. Mukama. Katuwulire ekitundu kyaffe ekisooka. Ekitundu kyaffe ekisooka kivudde mu kitabo kya Isaaya essula 50 okutandikira ku lunyiriri olwokuna. Mukama Katonda ampadde olulimi lw'abo abayigirizibwa, ndyoke mmanye okugumya n'ebigambo oyo akooye. Azuukusa buli lukya, azuukusa okutu kwange okuwulira ng'abo abayigirizibwa. Mukama Katonda akuddewo okutu kwange. Nesiba mu jeemu ne sikyuka kudda nnyuma. Nawaayo amabega gange eri abakuba, n'amatama gange eri abo abakonyola enviiri. Saakweka maaso gange nsonyi, nakuwanda malusu, kubanga Mukama Katonda alinnyamba. Kyenvudde nnema okuswala, kyenvudde nteeka amaaso gange ng'ejjinja ery'embaalebaale, era mmanyi nga sirikukwatibwa nsonyi. Ali kumpi ampeesa obutuukirivu. Ani aliyomba nange? Tuyimirire ffembi. Omulabe wange y'ani? Ansemberere. Laba, Mukama Katonda ye alinnyamba. Ani oyo alinsalira omusango? Laba, bonna balikaddiwa ng'ebyambalo, ennyenje eribaliira ddala. Ekitundu kyaffe kikomyawo. Zabbuli yaffe ya 31 okutandikira ku lunyiriri olw'omwenda. Zabbuli ya 31 okutandikira ku lunyiriri olw'omwenda. Onsaasire, Ayi Mukama, kubanga zinsanze. Eriiso lyange liweddemu olw'okunakuwala weewaawo, emmeeme yange n'omubiri gwange, kubanga obulamu bwange
buyita n'okutegana, n'emyaka gyange giyita n'okusinda. Amaanyi gange gampeddemu olw'okwonoona kwange, n'amagumba gange gakoze. Ku lw'abalabe bange bonna nfuuse ekivume, weewaawo eri balirwana bange ennyo, era nfuuse entiisa eri mikwano gyange. Abandaba mu kkubo ne banziruka, neerabiddwa ng'omufu atalowoozebwa. Nfaanana ng'ekibya ekyatise, kubanga nawulira okuwaayiriza kw'abangi, ensisi yanneetooloola. Bwe baali bateesa ebigambo awamu ku nze, ne basala amagezi okunziyaako obulamu bwange. Naye naakwesiga ggwe, Ayi Mukama, naayogera nti ggwe Katonda wange, entuuko zange ziri mu mukono gwo, ondokole mu mukono gw'abalabe bange n'abo abanjigganya. Amaaso go gaakire omuddu wo, ondokole mu kisa kyo. Nemenga okukwatibwa ensonyi, Ayi Mukama, kubanga nkukoowodde ggwe. Ababi bakwatibwenga ensonyi, basirikirenga mu magombe. Emimwa egy'abalimba gisiruwalenga, egyogera ku batuukirivu n'ekyejo, n'amalala n'okunyooma. Ekitiibwa kibe eri Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu nga bwe kyali olubereberye bwe kiri kaakano, ekiriba emirembe n'emirembe. Amiina. Abafiripi essula ey'okubiri okutandika n'olunnyi olwokutaano okutuuka ku 11. Mmwe mubeerengamu okulowooza kuli era okwali mu Kristo Yesu, oyo bwe yasooka okubeera mu kifaananyi kya Katonda, teyalowooza kintu ekyegombebwa okwenkanankana ne Katonda, naye yeggyako ekitiibwa bwe yatwala engeri y'omuddu, n'abeera mu kifaananyi ky'abantu, era bwe yalabikira mu mutindo ogw'obuntu, ne yeetoowaza nga muwulize okutuusa okufa, era okufa okw'okumusaalaba. Era Katonda kyeyava amugulumiza ennyo, n'amuwa erinnya liri erisinga amannya gonna. Buli vviivi lifukamirirenga erinnya lya Yesu, era eri eby'omu ggulu n'eby'oku nsi n'ebya wansi w'ensi, era buli lulimi lwatulenga Yesu Kristo ye Mukama waffe. Katonda Kitaffe aweebwa ekitiibwa. Ekitundu kikomyawo. Ekibya Mukama waffe entukuvu nga bwe yawandiikibwa Makko essula y'e11. Ekitiibwa kibe gy'oli, Ayi Katonda. Awo bwe baali banaatera okutuuka e Yerusaalemi nga batuuse e Besufage ne Besaniya ku lusozi olwa Zeyituuni, n'atuma ku bayigirizwa be babiri, n'abagamba nti mugende mu mbuga ebbali mu maaso, amangu ago bwe munaayingira omwo, munaalaba omwana gw'endogoyi ogusibiddwa, oguteebagalibwangako muntu n'akatono. Muguyimbule muguleete. Omuntu bw'abagamba nti mukola ki ekyo, mumugambe nti Mukama waffe y'agwetaaga, amangu ago anaaguweereza eno. Ne bagenda ne basanga omwana gw'endogoyi okusibiddwa ku mulyango ebweru mu luguudo, baguyimbula. Abamu ku abo abaali bayimiridde awo ne bagamba nti mukola ki okuyimbula omwana gw'endogoyi? Ne babagamba nga Yesu bwe yabagamba, ne babaleka
ne baleeta omwana gw'endogoyi eri Yesu ne bagusuulako engoye zaabwe n'agwebagala. Bangi ne baalirira engoye zaabwe mu kkubo, abalala ne baalirira amalagala g'emiti ge baatema mu nnimiro. Abaali bakulembedde n'abaali bava ennyuma ne boogerera waggulu nti, Ozaana, oweereddwa omukisa ajja mu linnya lya Mukama. Buweereddwa omukisa obwakabaka obujja obwa jjajjaffe Dawudi. Ozaana waggulu ennyo. N'atuuka ku Yerusaalemi n'ayingira mu yeekaalu. Bwe yamala okwetoolooza amaaso okulaba byonna, obudde bwali nga buwungeera, n'afuluma n'agenda e Besaniya n'ekkumi n'ababiri. Enjiri ya Mukama waffe entukuvu. Ekitiibwa kibe gy'oli, Ayi Katonda. Enzikiriza y'abatume. Nzikiriza Katonda Kitaffe Ayinza byonna, Omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana w'omu yekka omulokozi, eyazaalibwa omuwala atamanyi musajja Maliyamu, eyali olubuto ku lw'Omwoyo Omutukuvu, n'abonyaabonyezebwa ku mirembe gya Pontiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe mu bafu, ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, agenda mu ggulu, atudde ku mukono ogwa ddyo wa Katonda Kitaffe Ayinza byonna, alivaayo okukomawo okusala omusango gw'abalamu n'abafu. Nzikiriza Omwoyo Omutukuvu n'Ekkanisa entukuvu ey'abantu bonna era ebuna yonna, n'okusa ekimu okw'abatukuvu, n'okusonyiwa ebibi, n'okuzuukira kw'abafu, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Mukama abeere nammwe, abeere n'omwoyo gwo. Ayi Mukama otuddiremu. Ayi Mukama otusaasire. Otuwa obulokozi bwo. Ayi Mukama lokola abafuzi baffe. Otuwulire ekisa kyo bwe tukukoowoola. Yambaza abaweereza bo obutuukirivu. Sanyusa abantu baabwe. Ayi Mukama lokola abantu bo. N'obusika bwo. Ayi Mukama otuwe emirembe mu nnaku zaffe. Kubanga tewali mulokozi Ayi Katonda. Ayi Katonda otulongoose emitima gyaffe munda. Omutukuvu. Ffenna awamu essaala y'akawungeezi. Ayi Mukama tukwegayirira omusana gwo gwake mu nzikiza yaffe, otukuume n'ekisa kye ekingi, otuggye mu kabi konna ak'ekiro, olw'okwagala kw'omwana w'omu yekka, omulokozi waffe Yesu Kristo. Amiina. Kisa kya Mukama waffe Yesu Kristo, okwagala kwa Katonda, n'okusa ekimu kw'Omwoyo Omutukuvu, bibeere naffe ffenna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Katweyongere okusaba. Abooluganda Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Katweyongere n'okusaba. Mukama waffe omulungi, tuzze gy'oli abaana bo. Sooka twagala okwebaza Kitaffe olw'omukisa gw'otuwadde ng'abaana bo, b'olonzeemu olwaleero okujja okwogera naawe. Tusooke tusabire Ekkanisa. Mukama waffe omulungi, tuwaayo gy'oli Ekkanisa yo ebuna wonna mu nsi yonna.
Mukama tukwegayirira oleete omwoyo gwo omutukuvu ayongere amaanyi mu kubunyisa era mu kutwala omulimu gw'ekkanisa mu maaso ng'akozesa abaddu bo abalonde bo ng'akozesa bakabona abakulembeze bonna ab'engeri ezitali zimu mu kkanisa yo. Tuwaayo abakulu mu kkanisa wano mu Bungereza okuviira ddala ku Archbishop okutuuka ku baweereza b'Abadiikoni. Bawa amagezi Ayi Mukama, bawa amaanyi Ayi Mukama, bateekeko obukuumi bwo Ayi Mukama, obongere okwagala Ayi Mukama, abaweereza ng'era bakola omulimu gwa Kitange olw'okubunyisa enjiri, olw'okwongera okuzza ekkanisa era mu kutambulira ekkubo ekkwesa ekitiibwa. Tuleeta ekkanisa yaffe okuva ewaffe Uganda, okukulembeza abakulu Archbishop Stephen Kazimba, okukirira ddala wansi mu mitendera egy'enjawulo egy'obuweereza bonna Ayi Mukama, tubateeka gy'oli Ayi Kitange, tusooka tusaba obawa obulamu basobole okukola omulimu gwo awatali kujula. Ayi Mukama, abaddu bo n'abazaana bo abaweereza mu kkanisa yaffe eyo balina okusoomoozebwa kungi mu nsangi zino nga kibeetaagisa okuba n'obuvumu obw'enjawulo okusobola okulwanyisa Sitaani akutte wansi ne waggulu mu ggwanga lyaffe ng'alabikira mu bikolwa eby'engeri ezitali zimu. Gabbi, abantu bajjudde mu makomera, abalala bali mu malwaliro, okulugunyizibwa n'ebirala bingi Ayi Mukama ebityoboola eddembe ly'obuntu. Tuba tuleeta abakulu abaweereza bakabona mu masinzizo aga buli ngeri, bave mu kkanisa, bave mu mizikiti, bave mu bakatoliki, mu buli ngeri yonna Ayi Mukama gyebateekateeka. Obawe obuvumu okusobola okuyimirira, okuvumirira ebikolwa ebyo. Obawe obuvumu balambule ku bali mu makomera, balambule ku bali mu malwaliro, babudeebude ku bakaaba, kubanga endiga zirumbiddwa emisege era zizimalawo. Abasumba bataabe na buvumu kwenganga misege Ayi Mukama, endiga zo zigwa. Tuba tubaleeta gy'oli obawe amagezi, kumanya, kutegeera mu kulwanyisa omulabe nga boolekedde era ayolekedde ekkanisa awamu n'eggwanga lyonna Ayi Mukama. Ongera okwegayirira Kitange oleete obumu, okwagalana, kuggyawo ennyombo n'okwawukana okutali kumu mu kkanisa yo Ayi Mukama, mu ggwanga Ayi Mukama, mu community yonna okutwalira awamu. Ayi Kitange, n'okukola kwaffe kuve gy'oli. Ongera okwaya abakulembeze ab'eggwanga lino, era ddala Majesty Queen wa Bungereza, Prime Minister,
bonna okutuukira ddala ku mitendera egya wansi obawa amagezi kumanya n'okutegeera nga bakulembera abantu bawayi Mukama basalengawo ensonga ezo eziyamba abantu bo basalengawo ensonga ezikuweesa ekitiibwa Mukama basalengawo ensonga ezitwala obwakabaka bwo mu maaso. Tuyinza kwerabira abakulembeze ab'omu ggwanga lyaffe Uganda, Ayi Mukama, nga nabo ensangi zino sifuuse nzibu gye bali. Ayi Mukama, bawa amagezi, bawa okumanya, bawa okutegeera. Baabo onoobawa ebyo byonna onooba obibawadde. Banaasala emisango n'amagezi, banaalamula ensonga n'obwegendereza, banaafuna ekisa ebibakulembera, banaalumirirwa bamulekwa, banaalumirirwa bannamwandu, banaalumirirwa bassemwandu, banaalumirirwa abaana abato, banaalumirirwa abalwadde, banaalumirirwa buli yeetaaga. Bawa amagezi okumanya nti abantu ababakulembera bantu abatonda mu kifaananyi kyo era basaanidde okuweebwa ekitiibwa kubanga babateekawo olw'ensonga. Okwemanya, okwegulumiza n'ebiringa ebyo Ayi Mukama. Amalala amangi tugamanyi n'omuddu wo Solomoni yagoogerako mu ngero nti gakulembera ekibiina. Mukama gabajeemu. Omwoyo gw'omutukuvu bw'obanga osiimye okuba nti be bakyatukulembera nga bagenda mu maaso abakeko abalaga ekituufu kubanga bantu era bali mu mubiri. Bwe baba mu mubiri, omubiri gulina amateeka gaagwo n'omwoyo gulina agwagwo. Naye oba oli awo omubiri oluusi gusinza omwoyo amaanyi ne banafuba. Omwoyo gw'omutukuvu abakeko abaluŋŋame abawa amagezi okumanya n'okutegeera bakole ebyo byokka Mukama ebisanyusa abantu bo nabo bakuwa ekitiibwa nga baggulumiza era nga bagamba nti osaanidde era ozaana Ayi Kabaka. Tuleeta abakulembeze ab'ennono, tuwaayo obwakabaka bwa Buganda, obwakabaka bwa Tooro, obwa Bunyoro, obwa Busoga n'ebitundu ebirala byonna ebikulina obukulembeze obw'ennono. Ayi Mukama, tuleeta abaddu baabo mu mikono gyo. Obawa amagezi kubanga nabo ekiseera kye bayitamu kizibu. Abantu baabwe bakaaba naye ng'ate ky'okubakolera kitono. Naye Mukama gwe tolemwa, bawa amagezi mu katono ke balina kazimbulukuke bakolere abantu baabwe, babawe amagezi, babakuume, babawabule, bwe batyo Ayi Mukama ekitiibwa kyo kirabikire mu bo. Ndeeta community y'Abannayuganda mu mikono gyo naddala ffe abali mu diaspora. Ayi Mukama omulungi, yonna gy'oli olaba okusoomoozebwa kwe tuyitamu kungi. Watujja ewaffe n'otuleeta gye watuleeta kino buli omu gy'ali. Oyina ekigendererwa. Mukama omulungi, totulekerera wakati mu kusoomoozebwa okungi kwe tuyitamu, muli endwadde, abala emirimu tebakyayina,
famire zifiiriddwa abaagalo baazo ng'amaanyi gabaweddemu. Bali ababiri asigadde omu nga ye Mazagga nga yeebuuza nti bye mbadde nteesa naye agenze n'akola ntya. Mukama yimirirawo, yimirirawo. Abaagalwa baabwe bwe bavudde, ayi Mukama yimirirawo, nga bawammanta, ng'abadde gwayogera naye, gwateesa naye, gwabuuza kino kataliiwo. Mukama akikubuuze era obawe ansa. Kirina amateeka agakugira abantu okwetaaya nga bangi ku ffe abantu bafaayo Mukama. Empapula zeesibye, atasaasira, kubanga gwe ky'osumulula tewali asiba, so nga ne ky'oba osibye tewaba asumulula. Abaddu bo bayaayaana, basibiddwa ayi Mukama, basumulule. Ensi eno bwe wagitonda tewateekawo kkugiro ky'ono anaakomanga wano, oli anaakomanga wali. Era ffenna watujja gye watujja n'otuzza gye watuzza olw'ensonga. Tewali yajja mu mawanga muno kuba musibe, naye ebigendererwa byali byakuba kunoonya bulungi. Taata omulungi, tubeere, tuwe omwoyo gwo omutukuvu atambulire wamu naffe, tuleme okusoberwa eka ne mu kibira. Tunaggulumiza, tunaakutendereza. Ongera okuleeta eggwanga lyaffe Uganda gy'oli ayi Kitange. Taata omulungi, tulaba ng'okwagala, okusonyiwa, okugumiikiriza biwedde mu bantu bo. Tulaba ng'okusoberwa kungi, nga buli lunaku amaziga geeyongera, kubanga waliwo aliibwa ekisolo, nga buli lunaku omuntu alinda lulwe okuliibwa ekisolo oba okuwambibwa. Bamaama bakaaba olw'abaana baabwe, bataata bakaaba olw'abaana baabwe. Ayi Mukama, endwadde nnyingi, obwavu bungi, okusoberwa kungi. Taata Yesu, nga tuyimba, nga tugamba nti ozaana, nga tunyenya amatabi, nga tusaasire, tuleme okuba abakuusa, wabula twalirire ddala emikeeka mu mitima gyaffe, otuulemu. Tugambe nti ozaana kabaka, nga ddala ebikolwa biraga ekyo. Mu ngeri y'emu, kkiriza tuteere emibiri gyaffe, eby'omwoyo n'omubiri, ebibi byaffe, ogende nabyo eggolokoosa essaawa eyo ng'etuuse. Ayi Mukama, bitwetaaga bingi, ebyokusaba bingi, naye kkiriza nsembyeyo na kino ayi Mukama. Leeta amaka gaffe, ayi Kitange, amaka wagatuwa, tufuniremu emirembe, tufuniremu essanyu. Tuba tukwegayirira ku bingi nnyo bye tukusaba ayi Mukama, ku lw'amaka gaffe, otuwa obumu, otuwa okwagalana, okuteesa kubeerengawo. Abaana baffe obateeke obukuumi bwo, abasoma babeere mu misomo gyabwe, obw'amagezi, kumanya n'okutegeera, era bulijjo batambulire mu buwanguzi. Omuyaga gw'ensi guleme okubatuggyako. Bazadde ongera amagezi nga tulira abaana baffe, bayigirize empisa ezo zokka Kitange,
zikuweesa ekitiibwa. Taata Yesu, bye tusaba bingi era tebiyinza kuggwaayo, naye gwe tumanyi nti emyoyo gyaffe ogiraba, bigiyaayaanira. Bituwe nga bitusaanira, erinnya litukuvu litenderezebwe. Amiina. 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 Katuwulire oluyimba lwaffe olwokubiri nga bwe tweteekateeka okuwulira obubaka omusumba Rev'd Kasibante bw'atwetikkidde. Ssebo omusumba tukwaniriza nnyo. Kano ke kaseera otusumululire entanda n'entwala by'otwetikkidde ssebo. Mukama akuluŋŋamye ng'obitutuusaako. Kale, mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Mbalamusizza nnyo bannange mu Mukama waffe. Mbasaasira abafiiriddwa, abalwazizza oba abalwadde, n'abali mu mbeera zonna ezeetaagisa essaala zaffe. Olunaku lwa leero lwe tuyita olw'amatabi. Bwe nali nga nkyali muto ewaffe eka twalina omuti ogw'ensansa mu luggya. Ng'olunaku luno bwe lutuuka, ngamba ku lw'omukaaga, ng'enkeera ye Palm Sunday oba olw'ensansa, ng'abaana bajja awaka ne batema ensansa ne bazitwala ku kkanisa. Wegamba bwe twawuubanga, olw'okuba ensansa zaaliyo, twawuubanga nsansa nnamba, abamu nga baleeta n'amatabi g'emiti ne bawuuba. Ekimu ku nnaku nga zino, ng'olw'ensansa, nga Paasika oba olw'amazuukira, nga Krisimaasi, ekimu ku bukulu bwazo nti butujjukiza nnyo ennaku ez'edda oba ebiseera nga tukyali baana bato. Mu biseera olumu nga byali bizibu, naye ng'omwana omuto
nga tolina migugu gye weetisse ng'oli mwana muto. Kale mwenna ndowooza banne munajjukira ennaku ezo nga muli e Uganda, era ndowooza olumu muzibuulira n'abaana bammwe abali kuno abatabadde Uganda oba abatafunye mukisa kubeera Uganda ku nnaku zino nga ffe bwe twaliyo. Kaakati nno tujja kugamba nti omutwe gw'okubuulira kwa leero guli nti olw'ensansa, naye tuyinza n'okukyusaamu ne tugamba nti oba omutume obwakabaka bwa Katonda ogwo nagwo guyinza okuba omutwe oba mu Lungereza theme. Oba tuyinza n'okugamba nti okutendereza Katonda oba okutendereza, kubanga era ebigambo ebitusomeddwa bibadde bigamba nti oweebwa omukisa, oba mu Luzungu nti blessed. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Aweebwa omukisa. Okutendereza. Mu Luganda tugamba okutendereza Katonda. Mu Lungereza tugamba bless the Lord. Oba thanks be to God. Mu Lungereza bw'okyusa eky'Olungereza n'okidda mu Luganda kiyinza okwewuunyisa n'oga nti ate kakati ffe tuwa Mukama omukisa. Naye nga mu Luzungu kisoboka okugamba nti bless the Lord. We bless you of the Lord. Ti n'olwekyo Mukama tumuwa omukisa nga bwe kiri. Blessed be the Lord, bless the Lord. Kutendereza. Njagala okwogera ku kigambo ky'okutendereza. Tutendereza abantu bangi. Tutendereza Katonda. Olumu tutendereza bazadde baffe oba bajjajjaffe, naye ate tutendereza n'abantu be tuyita ab'ebitiibwa. Tutendereza kabaka, tutendereza n'abakyala, tutendereza n'abagereka, tutendereza abakulembeze nga pulezidenti. Okutendereza buli kiseera si kigambo kirungi. Nja kubawa ekyokulabirako. Nzijjukira oba nali mu siniya ndowooza 2 nga nsoma olwo ekako. Ne bagamba nti President Idi Amin yali agenda kujja e Masaka. Ebiseera ebyo byali bizibu nnyo kubanga abayeekera baali balumbye Uganda nga bafuluma e Tanzania mu kulumba oba mu bulumbi obwasooka mu 1972. Era abayeekera abaava e Tanzania baatuuka ne Masaka tebaakoma eri kyotera yokka. Era abamu beekweka mu kibira emitemula kumpi kitundu kya mayiro okuva ku ssomero we twali tusoma. Naye oluvannyuma nga bawanguddwa, bagobeddwa, abamu babakutte, Idi Amin yajja e Masaka okwogera eri abantu b'e Masaka. Nga ebya Uganda bwe mubimanyi naddala mu biseera ebyo ebya Amin, amasomero gonna gaggalwa. N'olwekyo ffe abayizi b'ekitovu n'obusomerosomero obulala bwonna obwa primary twatambula ne tugenda
e Masaka okulindirira president ate mubimanyi babagamba nti ajja kujja essaawa 4 mwe ne mugenda ku ssaawa 2 najja essaawa 6 oba nezeeyongerako amaduuka gonna gaggalwa ye nga n'omala okugula edduuka ku lunaku olwo bakutwala foomu 4 nga tolinnya ebiwaffe bibiri wano Queen ne wajja mu kibuga nti azize Croydon oba agenze e Leeds amaduuka tegaggala era abaana basigala basoma naye byaffe si we biri kale twayimbira president amangu ago ennyimba twakuba mu ngalo ng'atambula tulina okutendereza naye nga mu mutima tuli bati nnyo nga tuli bati n'olwekyo mbagamba nti okutendereza buli kaseera si kulungi ekyo kyentegeeza nti waliwo okutendereza n'okutenda okukake obukasi era tulabye nnyo bannaye mu Uganda kubanga abaana baffe buli mikolo egy'engeri eyo bwe gituukawo abaana be batwala olumu babatwala olunaku lwonna tebalidde ku mmere n'amazzi tebalina balinda awo bakubire omukulu engalo babatwala ku ssaawa 2 oba 3 ku makya omukulu najja ekisaawa 8 oba 10 be baana baffe naye ebyo byonna mbyogera nga njogera ku kigambo ky'okutendereza kigamba nti abaana tebasaanye kusaamu bantu bakulu kubanga olumu n'okutendereza kiyigirizibwa nti banneeye bano be mussaamu ekitiibwa era ne Katonda bwe batuyigiriza abaana eka mu maka ne mu kkanisa ne mu masomero tubayigiriza okutya Katonda kwegamba waliwo okutya okulungi nga bw'ogamba nti totya muzaddewo tekitegeeza nti buno omulabako dduka buddusi naye okumutya ekitegeeza nti nno omussaamu ekitiibwa mu luzungu kye twandiise nti respect oba venerate omussaamu ekitiibwa kale ne Katonda bwe tugamba nti mutendereze tugamba nti tussaamu Katonda ekitiibwa ekimusaanira kubanga era Katonda asaanira okutenderezebwa. Kakati Yesu ayingira e Yerusaalemi mu kibuga Yerusaalemi kanteekemu n'akagambo ak'Olungereza nti yayingira mu sitayiro yatumya ebigambo ne bitusomeddwa mu Luganda bigamba nti n'atumya omwana gw'endogoyi naye abasomye bannakinku ba Bayibuli bagamba nti ekigambo ekyavvuunulwa ekikolt kiyinza okuba omwana gw'endogoyi oba omwana gw'embalaasi omuto n'olwekyo si ndogoyi eyinza okuba endogoyi oba embalaasi. Bannannyini yo baabuuza nti ate guno omwana gw'endogoyi oba ogw'embalaasi mugutwala wa? Baye ne bagamba nti Mukama waffe yagututumye. Ndowooza bano okukkiriza okutwala ensolo yaabwe era baali bamanyi ettutumu lya Yesu ne bagamba nti bagaye nti nno oli yatumizza n'olwekyo ensolo mugireka ekole ki egende negenda kuba baali bamanyi ettutumu ly'omuntu. Ate omuntu ayagalwa so si bino nga by'ogamba nti owange omusajja agitumizza bwe tutagitwaleyo tujja kusula mu mabuusu nedda. Nawe nabo baayagala Yesu ne yeebereka ensolo eyo nti abantu ne bagyaliira engoye tebaakomaawo ne baaliira n'engoye zaabwe mu kkubo Yesu mwagenda okuyita kwegamba nti embalaasi eyo erinnya okwo. Olaba okwagala okutali kukakibwe era okwo kwogamba nti abantu abaakuŋŋaana abaana abato abantu abakulu abakadde bonna
tewandi bayisenga ennaku zino betugamba nti rent a crowd. Tebaali bagule naye bajja nga basanyuse mu mitima gyabwe. Tebajja kulaba bulabi nti oba kiki ekigenda mu maaso, naye baasanyuka ne balyoka bagamba nti aweereddwa omukisa ajja mu linnya lya Daudi, aweebwa ekitiibwa oyo ajja mu linnya lya Katonda. Ozaana, ozaana. Ozaana kitegeeza nti nno osaanidde, osaanidde. Nga mu Buganda betugamba nti gusinze, gusinze Ssaabasajja. Tugamba nti ozaana, ozaana. Osaana okutenderezebwa. Kaakati nno twagala okutuuka ku kaseera oba ku katundu akazibuzibu kankannyonnyole bwe nti okusinziira ku bitundu ebirala ebisomeddwa, njagala mutegeere nti okuyingira Yerusaalemi ku lunaku olwo olw'amatabi olwa Palm Sunday, olwo bw'eba pulogulaamu ey'okutta Yesu, awo we yatandikira. Okuva awo ebintu byali bigenda kumpi ku byesengeka okutuuka Yesu bwe yakwatibwa. N'olweso okuyingira kwa Yesu mu Yerusaalemi kye kimu ku bitundu ky'oyinza okugamba nti okukwatibwa kwa Yesu tekwatandikira eri ku lusozi yokka gye baamulumba ekiro ng'asaba, naye awo we kwatandikira. Kankunnyonnyole bwe nti oyinza okugamba nti akwali kwa mirembe, tekwaliko mutawaana, kwali peaceful, okwo nakwo ani akufaako. Naye ndowooza bw'oyogera bw'oti oba okutegedde okusinziira ku mbeera eno eyaffe ffe nga bwe tulaba, so si ku mbeera nga eyaliwo mu kiseera ekyo. Mbabuulire embeera nga bwe yali. Embeera mu kiseera ekyo mu Palestine, naddala mu kibuga nga Yerusaalemi, yali etuyinza okuyita nti yali ya bunkenke, yali ya kwerinda. Ekibuga ekyo kyali kikulu. Palestine yali efugibwa Abayonaani, Abaruumi. Abaruumi mu Luzungu nti Palestine was under occupation. Era nga Yerusaalemi eriyo garrison ey'amagye g'Abaruumi. Ndowooza kati twandiyise nti yalinga brigade. Era nga beetegereza nnyo okulaba bwe wabeerawo riot yonna oba ensasagge, bavaayo mangu bagikomye ne bakuba abantu. Ndowooza kakati ekyo mukitegeera bulungi nnyo kubanga mulabye ebibeerayo ku bintu bye bayita demonstrations oba riot mu nsi ng'eyammwe gye muva. Tewaliwo nnyo njawulo mu biseera ebyo ne Yerusaalemi. Kaakati Yesu ono baali bamwekengeera. Bo tebaamulaba nga ffe bwe tutera okumulaba nti ono musajja mubuulizi wa njiri. Byayogerako tebikwatagana na byabufuzi. Mu kiseera ekyo kankiddemu mu Bayudaaya ne mu Baruumi tewaaliwo njawulo wakati wa byabufuzi na bya ddiini, byonna byali bikwataganira wamu. Era Yesu bw'ajja nga bano bamuyita nti kabaka w'Abayudaaya, nti oba aleeta obwakabaka bwa Katonda, Abaruumi baakirabanga omuntu ayagala okutandikawo engeri y'okusasamaza abantu
oba okusuula okuleeta ensasagge abantu bakolezi riot bamalewo emirembe. Ku lunaku olwo nno Abaruumi tebajja, abasirikale, naye baali beetegereza bulungi nnyo ekigenda mu maaso. Era oluvannyuma bo Abaruumi abo nga bano abaali abalabe ba Yesu, abamu Bafalisaayo, abalala Basaddukaayo, bamaze obaga nti omusajja wa mutawaana oyo ffe twabagamba. Ne bagenda ne bamukwata. Ago ge makulu agali ku lw'ensansa olwo olw'Amatabi Palm Sunday. Kaakati katono ku bitundu ebisomeddwa. Mwebale nnyo mwenna ababisomye. Nabagamba dda nti Bayibuli y'Oluganda nzibu nnyo. Kaakati omukyala Irene Lwega abadde asoma Isaaya essuula ya 5. Naye ekitundu kimpi naye kizibu nnyo, naye kankisome mu Lungereza nja okiraba obuzibu bwakyo ng'okivunudde mu Luganda. Agamba bw'ati: The Lord has given me the tongue of a teacher, that I may know how to sustain the weary with a word. Morning by morning he wakens my ear, to listen at those who are taught. The Lord has opened my ear, and I was not rebellious. I did not turn backward. I gave my back to those who struck me, and my cheeks to those who pulled out the beard. I did not hide my face from insult and spitting. Nti yabonyaabonyezebwa, yafujjirwa amalusu, yasikibwa ebirevu, yatulugunyizibwa mu bumpimpi, nti I was tortured. Ate ekitundu ekirala ekisomeddwa mu Bafiripi ssuula ey'okubiri kiri ku nti yadde yali mu linnya oba mu kitiibwa kiri ky'Obwakatonda, naye yakkakkana wansi n'afaanana nga ffe abantu, era mubuulize nnyo eri Katonda Kitaawe, nakkirizibwa oba nattibwa ku lwaffe, nti n'afaanana nga ffe. Kaakati awo obukulu bwa Yesu we bujjira, nti bwali bukulu ki? Yali atumiddwa kukola ki? Obwakabaka bwa Katonda bwe yalina mu mubiri gwe, tetugamba nti which incarnated bwali bufaanana butya. Obwakabaka bwe awo we bwawukanira n'obwakabaka obusinga oba obufuzi obusinga bwe tumanyi mu nsi muno, nti ye yakkira ddala ku mutindo, ku level y'omuntu wa bulijjo, naddala omuntu oyo abonaabona, omulwadde, asosolwa, omwavu, n'atuula naye awo waali n'amujjanjaba. Mpozi nga mpadde ekyokulabirako, nja kuwa kimu kyokka, nja kuwa kya musawo, katumuyite Profesa. Singa obadde ogenze mu ddwaliro e Mulago oba ogenze Soroti oba Masaka, ne bagamba nti oyo ye Profesa Kasibante, naye dokita mukugu nnyo, oba wa magumba oba wa kansa oba wa ndwadde, nti ndwadde gundi, oba wa kuzaalisa, naye Profesa mulamba. Oyinza noga nti Profesa oyo akola ku baki? Minisita, bishopu, abantu abagagga ab'ekika ekyo,
osuubira nti bajjanjaba naye singa omusanga ng'ajjanjaba kali akantu akaavu bali abantu abatalina mwasirizi oyinza okumwebuuza nti banna oyo okumwewuunya nti Profesa Mulamba oyo yakoze bw'atyo yiye oyinza n'okumwogerako ng'otuuse eka nti bannaye bye twabiraba dda naye kaakati Profesa Omulamba olumu n'okwebaka tweyeebaka ekiro ng'ajjanjaba naye tajjanjaba bali bakulu bokka naye naawe ne wowe wazze era kubuuza nti ate ggwe omwana ovuddewa nti ate oyo yaani n'ajjanjaba. Kaakati obwakabaka bwa Katonda obwali mu Yesu bwe butyo nti yakkakkana eri omuntu oyo atassibwamu kitiibwa omwavu omuntu wa bulijjo alinganga ggwe nange kwegamba nti bw'aba yayingira mu kisenge tugambe mu kisenge oba mu kibiina kantiteeke mu Lungereza nti he changed the furniture. Jesus changed the furniture. N'agamba nti abantu bali ku madaala bwegati nti bali batuule eri emabega bano batuule mu maaso kaakati nze nkyusizza furniture mwenna mutuule mu ssaako. Era bw'otandika okukola ebintu ebifaanana bwe bityo oyinza okunyiiza abantu bangi. Era ne Yesu yanyiiza abantu bangi. Naye ekyo nkiddamu nga njagala mukitegeere nti buli kye yakola yakikola ku lwaffe n'okulaga okwagala kwa Katonda kwe kufaanana eri omuntu. Nja bbawa ekyokulabirako kimu nga ŋŋenda okuwunzika. Nze bwe nali omuto ebiseera bingi nabimala mu poliisi oba ensambya oba ekawempe. Ebiseera nno ebyo byali birungi bannange. Ngamba mu poliisi ng'otuuka mu poliisi n'ogaa nti nga teziringa kati ebintu byo byafuuka ennaku zino. Kuba kitange yali musirikale. Owa poliisi yamulaba emyaka kumpi 40. Naye nzijjukira waliwo ebiseera ekawempe bwe baakwatanga abantu bye baagambanga nti bakwese ebyamaguzi nga sukaali ne sabbuuni n'omunnyo ng'ate Amiini aga nti abaali bakweka ebintu ebyo baali yakozesanga ekigambo sabotaging the government, the economy. Kwegamba nga baliyimirira enkola oba gavumenti. Kale baakwatanga abantu abo ne babasiba. Olumu waalingawo abasirikale ababi abatayagala kuwa basirikale basibe emmere. Naye nzijjukira olumu abakyala baabwe bwe baakwatanga baabaleeteranga emmere gye bafumbye obulungi eka oba nnyama n'ettooke oba kinyeebwa bambi baleme okulya akawunga n'ebijanjaalo. Olumu abakyala abo emmere baagibagobyanga. Olumu abasirikale ne bagikwata ne bagiyiwa oba ne bagitwala bo ne bagirya. Abamu babakuba n'embuuko abasirikale abo balina kibooko ez'envubu. Naye ekyanneewuunyisa ennyo omukazi era gwe baakubye ekibooko envubu nti toleeta wano emmere ey'omwami wo. Enkeera omulaba aleese emmere nga yeegayirira bannange muleetedde emmere mbeegayiridde mukole eki mugimuwe. Abakyala abo tebaalina maanyi tebaalina mmundu naye amaanyi ge baalina mu mutima ga kwagala. Amaanyi ge baalina mu mutima gaaki ga kwagala. Kaakati nno mbawadde ekifaananyi ekyo nga mbalaga amaanyi agali mu kwagala. Amaanyi ga Katonda. Sigamba nti Katonda talina maanyi malala. Katonda ye yatonda ensi yonna. Katonda tewali kimulema. Naye amaanyi ago ag'okwagala ago ge maanyi kaŋŋambe bwe nti ensi kumpi geetalina. Tubonyeebonye Uganda, abantu babonaabona Myanmar,
Somalia n'ebitundu ebisigaddewo olw'okuba amaanyi ago ag'okwagala matono nnyo oba tegaliiwo. Kale olunaku luno lutujjukize okwagala kwa Katonda, nti okwagala okwo kw'amaanyi ate era okwagala okwo kubanga omuntu bw'akufiirira, kubanga oli Profesa Kasibante, omusawo, bw'ajjanjaba omuntu omwavu oba abalala gwe batyo okukwatako oba gwe batayagala kukwatako, naye n'amubeera kumpi. Mukama atuyambe mu mitima gyaffe naffe tube n'okwagala okwo nga tujjukira Yesu eyatufiirira n'okwagala kwa Katonda nga bwe kuli. Omukama abeere nammwe. Ssebo naawe abeere naawe. Tweyanziza nnyo obubaka obulungi era tuyiza amaanyi g'okwagala. Mu kaseera kano kampite omukubiriza abeeko bigambo nga kimu oba bibiri byatutegeeza. Mukama yeebazibwe nnyo abooluganda. Mbaaniriza nnyo mu linnya lya Mukama Yesu mu kusaba kw'olwaleero n'okubeebaza okujja mu nnyumba ya Mukama bulijjo n'obuweereza obulungi, naddala okwebaza okw'enjawulo okugenda eri ttiimu Matayo abateeseteese okusaba kw'olwaleero. Mwebale nnyo ttiimu Matayo, mwebalire ddala. Mukama abawe omukisa. Nsaba n'okwebaza mu ngeri enjawulo abasumba baffe. Tweyanziza nnyo Rev'd Amos obubaka obwo obw'olunaku luno olw'Amatabi obututadde mu mbeera y'amazuukira. Ntandika okweteekateekera okuzuukira kwa Mukama waffe. Tweyanziza, tweyanzeege. Tweyanziza nnyo Rev'd James support yonna gy'otuwa. And the care, the support, and everything you do to make this service a success. Thank you so much, Rev'd James. Before we have the blessing from Rev'd James, I'm going to quickly run through a few notices. Okubajjukiza nti tulina okusaba buli Sande 2 ezisembayo mu mwezi. Okusaba kwaffe okuddako kujja kubaayo ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogujja. Okusaba okwo tujja kuba tulindirira okuwuliriza kuba kisoboka okuba nti bwe banaaba baguddewo amakanisa nga 12 tuyinza okuba ntuzzeeyo mu kanisa, naye sofa tulowooza nti kuyinza okuba wombi oba awamu. N'olwekyo muwulirize nnyo ku birango tumanye okusaba okwo. Waliwo abaali bambuza oba tunaba n'okusaba ku mazuukira. Naye nga bwe mumanyi nti amazuukira gagenda kugwawo ku Sande esooka mu mwezi, tetugenda kusobola kuba na kusaba ku Sande eyo mu Luganda, naye wajja kubaayo kusaba kwaffe ku makya 10 o'clock service. So tusobola okujoininga 10 o'clock service. Ate era ne Waterloo wajja kubaayo okusaba olw'eggulo mu Luganda. Naye nga ffe nga St. Jude tujja kuddamu okusaba nga 18 era ttiimu Luka be bagenda tukulembera mu kusaba okwo nga 18. Ate tusaba okusembayo mu Gwokuna nga 25 nga kukulemberwa ttiimu Yokaana. So ttiimu ezo 2 zibeere neeteefuteefu mu mwezi ogujja. N'okubajjukiza nti t-shirts amazaalibwa ga Ssaabasajja weeziri zitundibwa okuva mu bakungu bonna ab'enjawulo. So nga bwe nabannyonnyola Sande ewedde amazaalibwa ga Ssaabasajja tugenda gakwata scientifically. So osobola okugula omujoozi n'ogwambala ne weekubisa selfie. Tugenda kukola compilation tugiweereza Ssaabasajja ng'abantu bwe beetabye mu mazaalibwa ge. N'olwekyo tusibe omukisa ogwo okuba ng'otuuka embuga. Nga weetuukira osobola okukwata ka vidiyo akampi ennyo ka seconds kitundu ky'eddakiika oba okuba ekifaananyi kyo
n'oteekako obubaka okulaga nga bw'ojaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja. Njagala kutwala mukisa guno okubaagaliza amazuukira ga Mukama waffe amalungi azuukirire mu mitima gyaffe, ate era twongere okwesabira mu kuzuukira Mukama azuukirire mu mbeera gye tuyitamu enzibu ennyo ey'okufiirwa, ey'okulwaza, eya COVID eno n'ey'omuggalo. Njagala ndoza mu kaseera kano nsooke nkome wano kubanga tuyinayo okwogera okw'enjawulo okuva eri bannaffe Mukyala Najjuma ne Mukulu Mukiibi abazze okutubuulirako ku mbeera z'ebyokweteekerateekera mu bulamu, nabyo bikulu nnyo. So kanneme kutwala budde bungi. This juncture I want to invite Rev'd James to just give us greet us and give us a blessing before we go into the second part of the service. Rev'd James. Thank you very much, Janet, and all of us here on the call. May I greet you all in the name of the Lord with Palm Sunday greetings. May I say Hosanna. So if you can just respond, that would be brilliant. So if I say Hosanna, you just respond Hosanna. 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 Brilliant, 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 brilliant. Let us pray. Almighty and everlasting God, who in your tender love towards the human race sent your Son, our Savior, Jesus Christ, to take upon him our flesh and to suffer death upon the cross, grant that we may follow the example of his patience and humility, and also be made partakers of his resurrection through Jesus Christ, your Son, our Lord, who is alive and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. And now may Christ crucified draw you to himself, to find in him a sure ground for faith, a firm support for hope, and the assurance of sins forgiven. The blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among us all, especially during this Holy Week, now and days without end. Amen. 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 Thank you very much. Thank you so much, Rev'd James. We really appreciate all you do to make us be. Thank you so much. God bless you, and greetings to the family. So this time I'm going to hand over to Mr. Mutibi to introduce our talk after the service. Abalungi, tugenda kuwulira oluyimba olusembayo, last hymn. Oluyimba olwo bwe lunaggwa, then mpite Omukyala Pauline Najjuma atusoosootorere byatwetikidde. Yes.